Diana n'abatanzi avuddeyo n'alyoka atabuka agambye nti abantu abajja mu inbox ze nga mumubuuza nti Diana kino kye bakwogerako kituufu, Diana kino waakirabye, Diana agambye nti byonna bye muwulira bye bamwogerako bituufu, temuddamu kumukooya. Akatambi kaakano buno obubaka nnyongera okubwongera mwenna abaana abakozesa emitimbagano. Ndi muntu atatera kuddamu bantu oba omuntu atunuulira abantu ne boogera bye baagadde okunjogerako. Sometimes because abamu bate bakutiyobodde, abamu bate bakumanyidde, n'ate abamu bakisussa ne basussa bye bandikomye. So buli kyompulirako nkwegayiridde, don't come in my comment section ng'obuuza ddala kituufu oba si kituufu. Bannange byonna byompulirako bituufu. N'abatanzi yabbi omusajja, n'abatanzi malaaya, n'abatanzi kino, banne buli kyompulirako kituufu. Kakati eriye I mean, people are so funny. Buli omu ayina ebibye ebigendererwa bye. Sirina budde bugenda kuddamu buli omu, sirina budde bugenda kuddamu rumors z'abantu gundi yakwogeddeko bwati. Nze singa ndowooza nti balabanga ku ntumbu yange bandigambye naye nakola nkole. So olw'ebigambo ebyo nsaba buli omu obe mwegendereza kubanga abamu ku ffe bwe twasimula nga nasazeewo okwasimula nja kufuukira ekizibu. So bw'oba onkolako emboozi yonna gy'onkolako, be careful and mind about your life as well because buyinza okuggweera waawo. Njagala okubagaliza akaseera akalungi, Mukama abankumire mubeere bulungi mweraba. Kate bavumbisa nti ate bakalesere nyingi omenti babali mu kapromotinga reverse psychology. Tebali yombi nayomba ku ssente oba sente tebali gali bayomba ku ssente baba bali mu kavimbisa balina akagamba bugambi Uganda wagirabye ana Uganda nabo balina emitwe mikalu nti bali kalabisa bulabisa ti yongo endongo Uganda teyitanga tebakulimba bali bakabika endongo ne bakalabisa n'okalabisa mu a few moments later. Kati bote bakabuuka nti bali mu kasindika. Bote banakubuuka bali mu kulaga bakubatie emitwalo emeka. Sete nyingi gwe tikana bati kazimbirangako. Ekigenda okunzija mu ndongo bembeera nga abayimbi bendi nabo mu business bategeera bwe batyo nze mba nswala. Frank Antambi si musanyufu eri Bruno K avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Ono ne yabadde akyaziddwa ku YouTube channel ya Kasuku n'abeera ng'ate asomera Bruno K. Yamugambye nti ffenna tuyinza okuba nga tuli bakyamu nga ggwe mutuufu. Ganda bange kye musabira abadde ku ekisoko n'empandiika. Engamba Bruno, be a man. Osanya victimhood mindset eyo mentality eyo. Gwe mulungi weka ffe tuli babi. Tambi mubi nnyo is a fake friend. You are also fake mu stories abantu abalala. Go and ask this boy eyamuyambako wano ku byokubanga asonde motoka. That boy who came with the cake. Namusondera obukadde 10. Emotoka we yagifuna ba yamugambako continue kufunya motoka namu sidelining ne kushira kite yaliko. Ali muzungu. Story ya jajibawa akasali akanebera katuzi. Naye kusaidia Bruno is a fake friend kwoyo. Obo kitegeere. So buli muntu aina ku bantu abamu nga is a fake friend. Bruno teyalina guts kusaba sente ate yali azeetaaga. Ono mwana ye yamupika. Era natandika ekibozi. Kasuku agireganye motoka yo. Bichi. Ogenda okulabanga momentum ebuildingiddwa abantu ne basonda sente. But neighbors babera gate ku gate we bati. After the acquisition of the car, tiyaddamu munyega. Tiyaddamu. Wadde namotoka nga yagifunye tubugana nga tufunye. Obaja nkuvuge nga womanyi. Someone nga yakutandikirako ko. So mu story ya y'omuntu ng'oyo naye abeera fake friend. Nze nkimanyi siri mutuukirivu era sijja kwegula. I might be fake to some people for some reasons. Ezimu nga ziri genuine, ezimu nga ziri deceptive. Yes. Nyo tulina abantu abagala okwetwala tibo balungi asuku. Tibo tebaliko wadde kafuluna kamu bantambi be babi batukyayisa abantu. Dambo budampita mu comment section. Yo wankwe twamanyirawo kyabayagala ekyo. Batigana ye mubi mu maaso g'abantu abalala. Tosobola kubeera nga gwe buli olina bashuga ba baby mamas nga baana bonna babi. Ofuna ono no wagenda gwe oli mulungi oyo avuddewo ofunye owokubiri ofunye owokusatu ofunye owokuna bonna babigwe mulungi gwe constant. Mu mawulira amalala twagala tubeere nga tukuwakana akatambi ka kanso Nalukoola ate we tumaliriza tubeere nga tuddukako mu comment section. Mu kaseera kano tubuzayo budakiika butono nnyo ensala y'amagalibi eyimirirewo tukozesa omukisa guno tusabire bantu ba Kawempe North Constituency
Mungu ayongere okubagumya mu mbeera eno gye mulimu naye mbasaba musigaze essuubi ate era mwesigamire ku ye eyatutonda eyatuwa amaanyi musigale nga mukkiririza mu maanyi gammwe okukkiriza kwammwe n'okusalawo kwammwe kubanga bye bituufu era tukozesa omukisa guno okusabira ne mwannyinaffe Nnambi oba oliawo wayinza okubaawo abo abamukozesa akole ebyo ebitasaanidde naye tumusabira Mungu abeere ng'amulambika ate bw'aba alina okusoomoozebwa Mungu ayongere okumugumya akole ebyo ebituufu tusaba nti Mungu ajja kubeera ng'atukozesa ebyo bye tusaanye okukola tumwebaze oyo Katonda atuwadde amagezi atuwadde obulamu atuwadde n'okusoomoozebwa kuno kati tumusaba Katonda oyo abeere ng'atuyisa mu kusoomooza n'amayengo gano ge tuyitamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe tugendako mu comment section abantu batabuse bamugambye nti at least Segirinya mbuye yakozesa sente okugula ambulance ne kati ono mbu sente atandise kubeera nti no azigendamu Mecca. Oyo bwate bwavuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti amangu ago sente ez'omuwi w'omusolo wazirinnyemu dda ennyonyi Musiraamu bananga abantu batabukidde kanso Nalukoola akanso bakyamutabukidde ate ono n'alyoka agamba atya n'alyoka amugamba nti totwasamira bannange wagenda nga omanyi kyawedde otandise okwonoona eza gavumenti kati ekikutuddemu bwati bwavuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti otandise okuzoonoona ssente zaffe nange bannayuganda bo bakambwe eri kanso Nalukoola. Katugendeko ewa Bebe Cool. Bebe Cool munanga avuddeyo oluvannyuma lw'okuba nti nate Eddie Kenzo yemulugunyiza kakati ne Bebe Cool avuddeyo n'abaako kyagamba. Now, I don't know why it's still a culture of Ugandans fighting Ugandans every day of their lives. While the countries that you want to be like, let's say the UAE, let's say the Nigeria, let's say the United States, the Nigerians will support Nigerians. Yeah. The South Africans will support South Africans. Yeah. The Arabs will support Arabs. But a Ugandan will kill a Ugandan as long as that Ugandan is doing okay at that time. I don't understand how much that curse is on our country, but my prayer to Ugandans is, as I sit on this TV, please stop it. At least now you have social media to research. Go extensive and research about things. But big size, let me just interject for a second there. Let me just... One, it's not true about the 750 million for Diamond Platinum. Okay. Yeah. That we're hearing first hand from you. Yeah. But let me just interject for a second. Oba kyatuukawo wakati wa Fulufiga kw'ossa ne Amelia Nambala kyonna ekyatuukawo kyandibanga kikambwe nnyo kubanga bano baali ba mikwano ne Fulufiga buli kaseera abeera alumba Amelia Nambala. Katukuwa akatambi Amelia Nambala nakugamba kikazi gwe naye katosobola kusanyusa abantu bonna. Ekyokubiri manya wookoma ojja kula obuto butali buwe kikaza kyo kiwumpuguma kyenjera eno kyagala kwegula eno kibeerayo omuntu oba otene ssente zo nofuuka nofuuke like omuntu alina ssente avuga Range Rover nofuuka mawobe nofuuka ekiwotonono ekikunemme like oba kisaaniiko nteepewo ekifaana kiddeno kubanga I don't know mukazi gwe simanyi ndowoozayo naye nkusabira Mukama akuwa okumanya n'okutegeera kuba okuze omanyi tulina wano abantu abayita abato. Njagala okwogera ku bantu abayita abato. Ndaba n'oyo omukazi yeekomba yeeyita omuto oyo muka Alemaani. Omuto tebamuzina, omuto tazaala. Bw'obanga emmanayo yasoma n'ozaalako tobangako muto mazi, tobangako muto. Omuto tagenda mu period kyovula abagamba boza omukono mabegobeera okuza abaganda bakyogera. Omuto muli bakulu bakazi mmwe mwina n'obusolo bulinga enkongolo bulinga amayinja omuntu akakuba nako nga kabumanga toyo empya. Muli bakulu waliwo n'obuwala bwebagoma wano nti buto n'ogenda okukayingira emabega wako walinga amagombe gonna ogwayo n'amanege ne kayingira munda.
Muli bakazi bakulu. Mulekerawo kwayita abato. Mulekerawo kwayita abato mmwe. Abala muyina emberebere zatambula nze gwayita omukadde ondaba. Lukwa labayo. Nina ebbere liringa olulimi lwa sabbulenyo olaba ebbere. Nina ebbere lisobola okuyonsa engamiya n'ekkuta. Nze gw'omanyira gwayita omukadde. Nina ebbere. Laba. Nsobola okuyonsa engamiya. Gw'olina bubeere bwakulumbala bwalipa buli kuli bulinga enkulukuku. Wayita muto. Bwakalambala kyobo. Muri gakazi gakulu mwayita abato mwalwala period mwanza demikono mebe baba base ko musawoto sane nuni zibali kongulu mulinga embedo mwayita abato muri bato bawa Nambye yaletedde kanso nalukola okuba ntino munnange afulumizibwa a parliament munnange aliko wano kyagamba nze mbagamba ne banagenda kwa apilu ate yo yinza okusukuluma okuwanguwa kubye nategedde ku byamateeka ne boogenda mu Supreme Court toyiza kukyusa bifu byali mu kalulu ka Kawempe North. No. Tekijja kusoboka. Ebyaffe bya mateeka si bya pokopoko si bya social media ne bwe tunagenda wa etteeka liragira nti waliwo ensobi ez'omugundo mu kooti munda mazima buli we twatuulanga musaakulaba naye buli we twatuulangamu nga nnyongera okukakasa nti guno omusango tugubuuse buva era nali nkimanyi era nakyogererawo naye ate bannaffe ku side eri omusango guno baagunyoma ate nga gw'amaanyi kooti zaffe za wano Uganda tugenda muwangulirayo olw'okuba kye twatwala mu kooti waliwo ebirumira eby'amaanyi engeri gyali looya naye akimanyi mu mutima gwe nti ensonga ze tugamba za simba twasaba nti akalulu kateekebwe ku bbali ekifo ekyo kiveewo cause obuwanguzi obwo bwatuukibwako mu ngeri emenya amateeka nzigiraayo nga Nambi ngamba nti njozaayoza Nalukoola ekyo si kituufu nalabikirako mu muzikiti naye ne mukazi Muisiraamu nga ngenze kusaala Juma ewambogo ne batuyitira speech yange eyo mugiyina teriimu nti nkuyozaayoza erimu nti ngenda mu kooti olw'okuba okulonda kuno kwe tuvaamu bwete tambuto badde mulabi mulungi wole kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wera bulungi weraba